Emirundi mingi nnyinimu waafa mu maka n'avaamu, abakyala awamu n'abaana bandi basanga okusoomoozebwa era n'abamu bagobebwa, so ng'ate abalala ab'ekika babeefuulira ne babayita abatali baawo era abatazaalibwawo, nga yaddeyo omugenzi aba yafa abalazeeyo nti baana bawaka. Nga kino bakikozesa nnyo okwagala okwefunza eby'obugagga ebya mugenzi by'aba yaleka, okulaba nga bo babyeyagaliza. Manyi nga keezaala keekomberera, teri ayinza kulabirira mwana atali wuwe nga naye mu maka omwo mwennyini alinamu owuwe. Kati tutambuddeko mu bitundu eby'enjawulo wano mu Wakiso okumanya bo abeeno embeera buno obuzibu bwe basinze okubusanga, wabula mu be twogedde nabo nga n'abamu bakaaba amaziga, bagamba abakuza babafuukira ekizibu okwegatta ne bakulembeze ab'ebyalo okubatwalako ebyabwe. Waliyo ebitongole bingi ebizze nga biyamba abantu. Tulatuukiridde ekitongole ekimu kye bayita Redeem International okwongera okuttaanya ku nsonga eno, bo basobola batya okuyamba abantu nga bannamwandu, bamulekwa awamu n'abo abateesobola abakadde, era ne babeerako okuttaanya kwe bagize. Katukuwe abamu abalina ebizibu eby'enjawulo bye bazze bayitamu, ate n'abakungu aba Redeem International nabo bannyonnyole ku ngeri gye bayinza okuyambamu abantu ababbibwako ebyabwe. Wano ku Spotlight News Media tujja kuba tukutuusaako abantu ab'enjawulo abalina ebizibu n'okusoomoozebwa okw'enjawulo, wabula n'abamu abasobodde okukuvuunuka nabo okuwa bannaabwe amagezi ku ki kye basobodde okukola okuvuunuka embeera eno. Tugenda maaso, nange Kizza Peter, Spotlight News Media, okumanya ensi nga bw'etambula. Bw'obeerako akamwenyumwenyu ku matama tosuubira nti bonna babeera basanyufu. Fubanga nnyo okubaako gw'osanyusa, weewale okunyigiriza. Gw'onyigiriza kyandibeera nga ggwe ojja kufa ng'oli musanyufu, wabula abaana bo amaziga ago gaddire eri abaana bo. Maama sooka otunnyonnyole kiki ekikukaabya? Amannya agange nze kulya nnyingi Nnannyanzi Bena. Emisango gye gyali nakawuka. Nakawuka bayitawo Gambiranwa. Kati ettaka eryo taata yafa, naye taata bw'afa yaleka atugabidde abaana twali bangi, abalala yabagulira ebbali, naye ku kibanja okwo twaliko abaana 8. Abaana abo 8 taata yasobola okutuwa. Kati kwaliko mukulu waffe Namukwaya yazimbako amayumba nga 30, ne kubaako nze Nnannyanzi Bena nenzimbako amaka gange, nenzimbako n'ettooyi, nenzimbako n'effumbiro. Amaka galiko eminankani ebisenge 4 ne sayidi yange. Kati effumbiro liriko emizigo 2, ogumu nali nfumbamu, ogumu nga gubeeramu omupakasi. N'ettooyi yange ng'eriko emizigo 2, ekiyigo kyali kya 3. Kati awo taata bw'amala okutugabira ffenna, buli mwana yali atasobodde kwaba 8 ng'alimako bulimi. Simon mugenzi ne Namukwaya mugenzi, nze wendi. Kaakati Simon yakulaakulanya ebintu bye, agenze okufa mwannyinaffe mu COVID ng'alimirako amayirungi, nga n'abaana be we bali bangi sikyabajjukira muwendo kuba abakyala banjawulo. Kaakati gaaga amaka ge nago kwegali ne mukyala we Nalongo gyali. Kati nze nange wendi. Naye taata yali tannaba kufa. Ffenna omwenjogerera twali tumazeeko emyaka 5 nga tuzimbye, abalala balima. Naye mu myaka gino taata n'amala, kati taata yafa dda kuba kati ku ttaka nze mbadde mmazeeko emyaka nga 32. Naye kaakati kweyongeddeko emyaka gye mmaze mu kkooti, kuba mu kkooti mmazeeyo emyaka 3. Kati 3 ndowooza gya 35 bwe mba mbala akatono, naye 3 mbadde ngobeddwa. Kati mwannyinaffe oyo eyali omusika yafa mu COVID. Kati ne tugamba nti oyo asike, kati n'atufuukira ekizibu. Yankwatira amajambiya, mbadde nnimye emmere yange empitirivu ennyo, yonna yagitemaatema, muwogo yamutema, kasooli yamutema, lumonde yamutema. Nangoba ne mu nnyumba yange, nangoba awaka wonna nankwatiranga amajambiya. Akati bwankwatira amajambiya
nenziruka naliko awalala we nagula nga bwe mulaba awali kooti wali. Kaakati ne mbeera ngaawo nga wano sijja kulima. Kaakati oluvannyuma lwa byonna nengezaako okuwaaba naye nga chairman n'amulemerera, poliisi y'e Nakawuka n'eraba ng'eremererwa okutuusa lwe baŋŋamba nti weeyongereyo ku y'Entebbe. Kati bwe ŋŋenda ku poliisi ey'Entebbe ne nfuna abakulu abakulira amataka ne bakwata ebigere ne bajja. Kaakati bwe bajja ng'olwo emmere emaze n'okutemebwa yonna eri ku ttaka n'oggobwa nagobwa. Kaakati omukulu oyo omupoliisi oyo yantuusa ku bantu bano bambi baali bamuyita Albert n'erinnya eddala simanyi naye abasirikale anti babakyusa baatambula. Kaakati munnange nankwasa ligimu eno. Bwankwasa ligimu eno naŋŋamba tambula naabo bajja kukuyamba naffe katutambuze ensonga nga naye atutte balabyeyo yantwalira ne poliisi y'Ekisubi ne bakozesa kamera zino enkola ezaabwe naye nga za poliisi ne bakuba ebifaananyi. Ne poliisi y'e Nakawuka yakuba naye yo yakozesa ssimu. N'ab'Entebbe abasirikale abajjako abalala nabo baakozesa ssimu naye ng'abasirikale abo be banoonyereza. Kaakati ligimu eno bwe baginkwasa nayo n'etandika okukola omulimu. Ligimu eno bwe yajja kwegamba okujja kwayo kwali bwe kuti. Nagigobererako ng'omupoliisi oli aginkwasizza ne mbasanga ku Jinja Road olunaku sikyalujjukira. Naye nasangayo omukulu ono ali wano omwami ne nsangayo Uncle Moses oyo ne kanso gundi Alex ne mbabuulira. Kwolwo ne baŋŋamba onoosobola otya okuddayo? Ne mbagamba nja kuddayo. Kaakati kyendeseeyo yandeetera abatemu ekiro motoka nnamba. Ekyannyamba nakola enzigi zange zaali ngumu nga bw'anandeetera ku kkooti wali. Enzigi zange zaali ngumu za byuma. Kaakati bwe bajja ne beetooloola ennyumba, bwe beetooloola ennyumba kuliko amadirisa ne bakuba amatooki bati ne bakuba amatooki nga bwe bandagira nti ggulawo. Ne mbabuuza ekibuuzo essaawa zaali 6 ogw'ekiro ne mbabuuza ekibuuzo nzigulewo mmwe baani? Nabuuza bwe nababuuza ennyo kaakati ne ŋŋamba nti kankube enduulu kankube n'amasimu. Bwe baawulira ekyo ne bakwata ne bagenda. Kati nanyi Katonda naŋŋamba osinga nali waakufa ku olwo nga Mukama bwe yantegekera nandifudde kuba kwaliko ab'emmundu 2, kwaliko n'omukyala omu naye oyo walakira bwe naye ne dduleeva waabwe yali abaleese. Kaakati bwe baba batambula bwe bati mu luggya ne nzigula akaggi kano akatini ak'oluggi ngenda okubalaba wali nga mbalaba n'emmundu nga bagenda. Ngenda okulaba nga balinnya emmotoka yaabwe nga bakola ki nga bagenda. Kaakati bwe nkeera ennyo ku makya okugamba chairman n'aŋŋamba kituufu nange nabalabye. Nange nabadde nva Nakawuka mu sitenseni ne mbalaba ku ssaawa nga 6:30 naye walakira yennyini namulabye nga bamujja ne mu mmotoka. Kaakati na munnange kwe kweyongera Entebbe bwe neeyongera nga ntandise okufuna ebizibu ebyo byonna. Kaakati ligimu eno bannange we yatandikira kuba biwanvu. Ligimu eno bwe etandika n'etandika okukola okunoonyereza. Kati kwowulira kwe bagamba baanoonyereza bafune ekiki ekituufu nga n'emmere bagiraba. Bajjanga mu budde nga nze sibategedde. Obudde obumu ne bansanga nga ne mbalaba. Obudde obumu ne bakola okunoonyereza. Baanoonyereza siyinza kukuga nti oba ono oba oli engeri gye batambula mu mmotoka zaabwe ez'enjawulo ate oluguudo olulaba lutambuza emmotoka tuyinza kumanya. Kaakati oluvannyuma nagenda okuwulira nga bazze ewange batuukira ku poliisi e Nakawuka ku makya nga Uncle Moses oyo omunoonyereza nga bajja nga mbuuza byonna bwe bitambula nga batandika okukola embeera yaabwe fayiro byonna era wano fayiro nzirina zonna nzijuvu. Amannya embeera walakira atambula atya nze ntambula ntya. Ligimu eno bagyekwate. Ligimu eno eyamba ate ekwata mpola mpola ate yekkaanya ensonga ate n'egitambulirako. Bakuwa entambula ng'ogenda ku kkooti. Entambula eyo esobola okukuzza ate esobola okukulabirira olunaku. Bakubudaabuda, bakuwa abasirikale abakuuma. Kwegamba bakoze obuyambi bunene nnyo nnyo. Nze mu musango gwange guno nalina abasirikale nga bali wala mu Arua mu ggulu. Baasooka ne babaleeta abo abali e Nakawuka
ne babaleeta omulamuzi n'atabaawo bo be babapakira sente nnyingi z'essaamanya ate babasuza kaakati bonna babaleeta omulamuzi taliiwo ogwo omulundi gwali gumu ne baddayo ne babaza nti nno kooti teriiyo ne baddayo ne babaza omulundi ogwali ogwokusatu awo bonna ne bawa obujulizi nga bwe mbagambye baawa obujulizi bonna bwe bamala okuwa obujulizi ate ne babapakira ne babazaayo ligiimu eno ennyambye nnyo ate nsaba bannange bonna be bakutte ku mikono bayambibwe ate ekirala tubeebaza nnyo ligiimu njeebaza yonna ttiimu yonna njeebaza nnyo ekirala batusomesezza abantu bano nga kaakati tugambe kaakati abalina emisango babeere manyiikivu bw'omanya nti olina omusango tolinda looya kujjukiza wejjukize wekka mu mutwe kyenkya nina kooti ate ku kooti keera kooti etuuka okutuula nga watuuse dda abo kye mbasanyusizaamu n'okunjagala ennyo era banjagala sibakooyezza nze mbadde mbajjukiza ne mbakubira n'essimu ne mbagamba kaaso nti anti enkya kooti ninze mmaze okwetegeka mujja kunsangayo ogwange gumaze emyaka 3 naye guwedde kaakati bannange mbakubiriza babeere bagumiikiriza ate balabike mbasabira nabo bafune obuwanguzi nga nze bwe nabufunye ate bagoberere amateeka ate bagoberere kooti tebagayaala amannya gange nze kulya nnyingi Nannyanzi Bena. Erinnya eryange nze Nalunga Josephine nga nsangibwa ku kyalo Buzzi Namulanda ku Lwentebe. Kati nze omusango ogwange gwali gwa kunfera ne banzibako ekyapa. Banzibako ekyapa eyakinzibako ate yakinguza. Yatuma muntu n'akinzibako kakati bw'amala okinzibako ne ngenda ku poliisi nejja neeyaza ewooyo gwe nali nsuubira gwe yakiwa era ne bakisangayo nga yali akyegaanye. Ne tugenda ku poliisi ne biba bizibu nnyo ku poliisi nali ntuuse n'okuwanika ne batugamba tugende mu kkooti. Bwe twagenda mu kkooti era ne tutambula ebbanga ddene era ne mpulira nga mbiremeddwa naye mba ndi wa state anet mu biseera ebyo yali musango gwange nansindikira balooya nga bali mu kitongole kya Redeem. Abantu abo bannange aba Redeem ekituufu bakola. Ekituufu abantu abo bannyamba nnyo kubanga nze nali ntuuse ku kisenge nga ndaba ettaka lya maama wange balitwala mukyala Nakirijja Ruth ng'ettaka balitwalira ddala ate nga alitwala ye yalituguza. Abakyala baabeerawo n'abaami ne bannyamba ne babuwoza omusango ne bambudaabuda ffenna waka nga batubudaabuda buli kaseera batulambula awatali bbawaayo yadde omunwe gwa ssente. Ne batuyamba ne baggyako omwami ekyapa ne bakiteeka ne mu mannya ga maama wange ne kikyusibwa era ne tutuuka ku buwanguzi ng'ekyapa twakikola ki twakifuna. Neebaza nnyo Redeem olw'omulimu gwe yatukolera. Mpozzi omwami eyakifero kijjawo yanzijjako obukadde 2 oyo ye yakyanoonyezebwa yabula tumunoonya tetumulaba. Oozebwa kutusinga okusanga bwe tuba ku ttaka nga tetulina byapa abo bannannyini ttaka tebaagala bituwa. Ekirala abakyala babagoba bannamwandu babagoba mu bibanja byabwe naye ng'ate tebalina bye baddukira ne bamulekwa engabana n'egaana okugabana ebintu byabwe nga bwe kyanditeekeddwa. Naye mwenna abalina ensonga bwe zityo mbakubira omulanga muddukire Redeem kubanga y'amaanyi eyamba awatali munoga nusu na gumu. Mwebale nnyo Redeem, mwebale nnyo balooya ababudaabuda mwenna tweyanziza nnyo tweyanzeege. Amannya gange bampita Nabatanzi Florence mbeera Nansana. Okusoomoozebwa kwe nafuna maama wange yafa bamuyita Faith Nalubega Ssekyoya ne tufuna obutakwatagana mu famire ne baganda bange nga baagala bantwaleko ebintu bya maama byonna. Ekyamazima nafuna okusoomoozebwa kwali kw'amaanyi bangoba mu famire entalo zaatandikawo nga mukadde wange amaze okufa n'ebirala. Natandika ku misango egyo tebyali byangu
okusookera ddala saalina ssente mbeera nga mbi nga ne bwentandikira siinaawo. Natambula ne ŋŋendangako mu mawofiisizi agamu naye olw'okuba nti saalina busobozi saasobola kukiggusa. Naye mba ndi awo neefuna omuzirakisa eyantuusa ku Redeem. Redeem eno yannyamba nnyo, yanzigya wala kuba embeera teyali nnyangu. Otuuka otya okugobebwa mu famire? Ekyangobesebwa mu famire byali mama wange yafa ng'alina ebintu byali bingi nga biwerako. Engabana n'egaana, baganda bange ne beddiza ebintu naye Redeem weyingirawo yakwasaganya ensonga zange zonna kuba nze byali bigaanye. Saalina wadde 10, natambula amawofiisi agamu saafuna kuyambibwa naye mu nkomerero neefuna Redeem International yannyamba neekwasaganya ensonga zange era kati ensonga zange zaagenda mu maaso nakati ziri mu process era nga nkugamba kino nti akaseko kano k'olaba nnina Redeem International ye yankwasaganyiza ensonga zino okusobola okulaba nga zidduka. Ekyamazima kyaliwo kuba nze bankolerako ne meetings awaka ne bangoba mu famire ne ntuuka n'okuba nga nali sikyalina we mbeera. Kubanga sikyalina we mbeera ne bangoba mu famire tekyali ayagala kumpuliza, kabe muganda wange kababe baŋŋanda zaffe nga tekyali n'omu ayagala kumpuliza. Era ekyamazima nayisibwa bubi, nayita mu mbeera mbi nnyo nga w'okiwulira. Olwo nga nsonga ki gye bawa? Ensonga baali bagamba nti natta maama wange. Naye neebaza Katonda nti Redeem we yajja yasobola okwasaganya emisango gyange kuba nze saalina ssente naye yakwasaganya ensonga zange neezikwasaganya tebansabaako wadde olw'ataano. Ekyamazima waliwo okuba nga baana bato wadde nange nali mukulu naye saalina busobozi. Saalina busobozi bwa kweyamba nga nze. Naye so bantu ba Redeem batuyambye nnyo olw'ensonga nti bw'oba obabuulidde n'obatuukako kuba n'okubatuukako si kyangu. Naye neebaza Katonda nti waliwo eyabantuusaako ne basobola okunkwasaganya paka nakati ng'emisango gyange ekyamazima gye tulaga ndabayo. Amannya Mukalazi Joanita nga nze akola ku nsonga z'amaka n'abaana e Wakiso ku disitulikiti. Tuli wano olunaku olwaleero nga tusisinkana abakyala n'abaami naddala abalina bannamwandu. Abantu bano abasinga bafuna obutenkanya nga abantu baabwe bavuddewo, aba famire, ab'emikwano ne bajja okutwala ebintu byabwe, ne bajja okutwala ebintu by'abaana ate ne baleka abaana bano abaana nga tebasoma, abaana tebalina buyambi so nga ate omugenzi alina ebintu bye yateekateekera abaana be n'abirekawo. Abantu abali eyo aba Wakiso mbakubiriza musobola okujja mu ofiisi yange ey'amaka ne mbayambako bakwasaganya n'abantu abasobola okubayamba. Era mbakubiriza nti singa mufunye obuzibu buno ate tosooka kufuluma mu nnyumba, tosooka kukkiriza kutuula mu miitingi eno bamale okufutyanka omaze ofuluma ennyumba, ebyapa omaze obbiwaayo ate n'oddukira eno. Olumu kizibuwala okuzza ebintu bino nga bimaze ofuluma mu mikono gyo. Kati nsaba gwe bw'oba otandise okufuna abantu bano abagezaako okulwana otwala ebintu by'abaana, tuukirira ofiisi yange esobole okukwasaganya abantu abatuufu oba tuukirira Redeem International kubanga bajja mu Wakiso kutuyamba, kuyamba ku bannamwandu abo be baalekera ebintu by'abaana ebirina okubabeezaawo, ebirina obbakuuma ate nga waliwo abalala ababyeyagaliza ate abatayagala ddala kulabirira baana. Singa nnamwandu bino abifuluma mu bwangu kikaluubiriza kitya, kale kiyambako kigondeza kitya bali ababeera baagala okubyezza? Abifulumye mu bwangu kaakati ebintu bino emirundi egisinga bw'oba ofulumya ennyumba eno ne bagiteekamu abapangisa
kizibuwala ositula abapangisa bano okubafulumya kitwalamuko obudde naye ate jjukira omwana alina okukola ki okusoma bw'ebeera nti byapa bwe babitwala bwe bamala obikyusa amannya kizibuwala nnyo we tumalira prosesi ya kkooti ebyapa ebyo okudda mu mannya g'abaana okudda mu mannya gammwe bw'ebeera nga nnyumba ng'ebadde evaamu ssente n'ogivaamu oba n'olekeraawo okutwala obuvunaanyizibwa process obudde bwe tutwala okukwata ebintu bino okubijjiza mu mikono emituufu bulwawo kitegeeza omwana agenda mmala obudde nga tafuna buyambi bw'abadde ayina kufuna okuva mu bintu bya kitaawe bye yaleka kubanga bali ebintu bwe baba babikutte tetusobola bibajjako okutuusa nga tukoze process entuufu okubibajjako kati bw'oba obibakwasizza we tuyitira mu process eno entuufu okubikuddiza omwana ono tuba tetumuyisizza bulungi aba tafunye saaviisi gy'alina kufuna bwe kuba kusoma aba tasomye bwe ntunuulira mu mwezi ofiisi yange efuna emisango egisukka mu 10 egy'abannamwandu be batwalira ebintu by'abaana. Erinnya lyange nze Mwami Mukooyo Joel Ettone nga nkolanga omukwanaganya w'emirimu gyaffe gya Redeem Wakiso oba kyewaliise program manager. Olwaleero tuli wano mu musomo gwe tuyiseemu abo bonna betuwa obuweereza bwaffe betuwa obuweereza bwe bannamwandu ne bamulekwa ate nga mulimu ne bassemwandu kubanga ate nabo bafuna obuzibu buno mu nsonga z'ensikirano nga babbiddwako ebyabwe amataka enju oluusi bannamwandu mwami bwafa babagobyemu abaana tebagenze kusoma olw'okubanga akasente abamu bakeddiza abamu babakubye ebintu byaba byonoonye katugambe ng'emmere olina asala eka 10 ez'emmwanyi ez'amatooke n'ebintu ng'ebyo ebyo byonna bimenya amateeka kusinza ku mateeka ga Uganda okusingira ddala amateeka agakwatagana n'ebyensikirano n'ebyettaka era ensonga lwaki tuli wano olwaleero kubanga ate bannamwandu ebiseera ebisinga tebalina mwasirizi kubanga abasinga tebamanyi ddembe lyabwe tebamanyi mateeka tebamanyi waakuddukira kufuna bwenkanya oba abamu tebalina nakasente kasobola kugamba nti kansasule looya kuba mu Uganda looya wa bbeeyi nnyo so wetanga nga abasinga ebintu byabwe bibbibwa ne basigala nti balina kyakkola so y'ensonga lwaki twavaayo okujja okubeera eddoboozi n'abalwanyizi bannamwandu ne bamulekwa era olwaleero tuli wano tubayise bonna tukuŋŋaanyireko wamu okusookera ddala okubeebaza olw'obwesigwa bwe batuwadde kubanga watali bwesigwa obwo tesobola kubaweereza naye ekyokubiri okwogera ku ddembe lyabwe kuba y'ensonga emu oluusi ereetera abantu obutafuna bwenkanya abo oba tolina ddembe lyo ate tosobola kulirwanyirira so tusuubira nti tujja kubamanyisa eddembe eryo balitegeere bategeere we basobola okuddukira bategeere amateeka agakwatagana n'ebyensikirano n'ebyettaka ng'aba Redeem International twavaayo okukola omulimu guno ogw'okuyimirirawo ogw'okulwanyira bannamwandu ne bassemwandu n'abamulekwa era olwaleero tuli mu kubasomesa eddembe lyabwe tuli kubasomesa baddukirawa bwe liba lirinnyiddwa tuli mu kubasomesa bwe basobola okufuna obuyambi naye n'ekirala ekivuddeyo ekikulu ennyo kiri nti ensonga zino oluusi zirwawo nnyo mu kkooti okufuna obwenkanya kiki ekiviiriddeko obuzibu obwo kubanga tulabye nti abasinga ensonga bw'erwawo oluusi bagivaamu baggwaamu essuubi baggwaamu amaanyi basanga okusoomoozebwa okw'enjawulo naye nga tulabye mu kunoonyereza kwaffe ne mu nkolagana gye tukolaganye nabo okumala emyaka nga Redeem nga tuweeza bannamwandu ne tulaba nti oluusi kiva ku sayidi yaffe kitya oluusi twesanga nga omusango guzze gye tuli naye ng'aguleese ate alina bye yeesigalizza by'atatugambye oluusi ebyalibadde ebikulu ennyo oba eby'enkizo ennyo mu musango ogwo katugambe ng'obujulizi obw'enjawulo n'agamba nti kino ndowooza bwe naakibagamba bayinza obutannyamba so olw'okubeeramu okutya okwo n'akyesigaliza oluusi ebeerayo ebiwandiiko ebikulu nnyo ng'ebikwata ku bwannannyini ku ttaka ekyo by'oyagala okulwanyirira mu kkooti naye ate ng'obyesigalizza
oluusi wabeerawo abajulizi abalaba ebyagenda mu maaso naye olwokubanga tewali nkolagana nnungi wakati wo nabo ate n'otatugamba ate ng'oba oli awo twali batuukiridde nga biddiimu ne bakkiriza okujja okuwa obujulizi mu nsonga ezo so weesanga ng'ebintu ebyo biba tebifunyiddwa bw'oba tobyanjudde gye tuli bw'oba totubuulidde buli kimu omusango guba muzibu gwa kutambuza kubanga looya akola ku ekyo ky'omuwadde kye kimuwa entambula yalina okutambuzaamu omusango so twagadde okutangaaza ensonga eyo eri abantu be tuyise olwayo nga biddiimu bamanye nti kikulu nnyo nti enkolagana eno bw'etandiika bubanga bufumbo mulina okubeeramu amazima buli kimu oteekwa okukiggyayo enkolagana n'ebeera nnywevu bulungi nga looyawo omuwadde obwesige bwonna era n'omubuulira buli ekibaddewo oluusi gy'oli kiyinza okuba ekintu ekitono ate ng'eri munnamateeka y'ensonga enkulu ennyo kwayinza okwesigama okuwangula omusango ogwo twagala okusooka okwebaza betukolagana nabo mu kkooti mu poliisi mu ofiisi y'omuwaabi wa gavumenti kubanga batukwatiddeko nnyo mu nsonga zino kye tusinga okusaba ennyo kwe kulaba nti ensonga zino baziteeka ku mwanjo kubanga ojja kwesanga nti namwandu agobeddwa mu nju bamukubye abaana tebasoma talina kyakulya emmere bagisazeesaze so ensonga ng'eyo yeetaaga okukwatibwa mu bwangu ennyo obw'ekitalo ennyo so tusaba nti ensonga eziteekebwe ennyo ku mwanjo tumanyi nti oluusi fayiro ziba mpitirivu ate nga abalamuzi batono oba abapoliisi batono oba ebikola bitono naye ensonga ya nnamwandu aliira ku nsiko bamugobye bamukubye oluusi alina mu ddwaliro abaana tebalina kyakulya y'ensonga ebeera nkulu nnyo ya nkizo nnyo ku nsonga nnyingi nnyo endala so twalisabye nti ziweebwe enkizo ziteekebwe ku mwanjo zifiibweko naye ekirala kye twalisabye ennyo gavumenti ti abantu baffe bano oluusi bajja nga bakubiddwa balina okutya tebamanyi kyakukola so kiba kikulu nnyo enkwata gye bakwatibwamu n'ebo ey'okubabudaabuda ebazzaamu essuubi ebawa amaanyi nti bajja kufuna obwenkanya kubanga oluusi bagenda mu bitundu eby'enjawulo naye ate ne basanga nga tebali kufuna kubudaabudibwa obwo ffe Redeem kye tugezezzaako okukola ennyo tubawa okubudaabuda tubawa obuyambi tutambula nabo mu nsonga zino zonna ne bwe ziba zitutte omwaka gumu omwaka ebiri n'okusoba tutambula nabo era ezisinga twesanze nga tuziwangudde naye nga tusinzidde nnyo ku nkolagana ebadde ennungi n'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo era tusaba enkolagana eyo egende mu maaso. Amannya bampita Mukooyo Jole Tone kolanga program manager wa Redeem International e Wakiso. Ebintu by'omugenzi ekirungi baatuleetedde omuntu gw'asinga obitegeera nze ebyo saagala nnyo biyingira